nsabo soba mbulizeko. Mina san konchwa atashina na mai Matovu Joseph Tomoshimas. Uganda jindes. Ima desne koko Uganda de ano Nansana mura no chisho des. Dozo yoroshiko negaitashimasi. Kati meya we manjagala okuddamu zintandikirawo. Toina otandikira okolekanga. Neyanza. Nera bali manyi bana Uganda je bali kati balitegedde. Ye meya we doza ye munda Uganda kisozo okulira nga yogera olulimi. Kamera. Bayira bisi mande siulira nko munda Uganda yogera Japan. Mwe bali. Fake Media. Omulungi ali ku Fake Media ogamba oti najoli kaseti bukimu akikutambulira bulungi amanya muzikola haja Abdunur Mnyamishafi kulwanga nze aliwo Ineta Male Henry ne Hassan Musa tuzenno no omukulembezeewo twagala kubeera nga tumanya biki ebifa mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda. Programu eno ebitusibako banafa Rich Mark Accessories abagamba nti bo bayina tracking devices bayina alarm system bayina bateka mu radios motokayo tracking system obanga emotokayo yagala kubanga omanya we bajibye eriliddawa yo ojwadde omuvubuka eriliddawa oba omutumye mu kifo kirala nonno n'omugamba nti eyo vaayo jangu eno gye nakutumye n'ebirala bingi abeera ng'obwekwatako enamba yeeze ziri ku screen. Olunaku lwaleero tuli ne Meya Nansana Division Meya Matovu genda kubanga tuwayawayamuko naye ebimu ku bifa mu kifo kino wamu naye kennyini ebimukwata tujja kuba tumukomyawo mpola mpola nga ebiseera bigenda maaso. Meya nesimye okuba naawe. Nange nsanyuse mukama wange. Nsaba ombulize kubakula. Okusooka njagala ntwala omukisa guno okwebaza management yonna ya City Media okubanga empadde omukisa ekyalako mu bendo lya Nansana Division ate era tuwayeemu bampuliziganye n'abantu baffe. Abantu baffe yonna gye muli abatulaba n'abatuwuliriza nsanyuse okuba nammwe akawungeezi ka leero. Amanya nze Saalongo Matovu Joseph nga nze Meya wa bendo lino erya Nansana Division ery'emiruko 6 n'ebyalo 23. Nansana omusanze oti? Nansana Division yeewuunyisa kubanga ayina ebyenjawulo. Bw'ojja n'omutunuulira okusookera ddala enkula yakulamu yakula yeewunzika bw'atyo. Olaba tubaddemu n'obuzibu bw'olimu entobazi ezo zitutawaanya n'amazzi tegatuyisa bulungi enkuba etonnye. Naye ebimu ku bimufuula ow'enkizo ali mu municipali gye bayita Nansana municipality ng'ekolebwa division 4. Kakati ate bw'aba mu municipali yesinga obunene mu municipality zonna zetulina mu ggwanga Uganda era yesingamu n'abantu. Kakati yo nga Nansana akatundutundu akamu mu Nansana municipality ne kaba nga ke kabuga akasinga okulira ku speed ya iri mu ggwanga lyonna aka Nansana. Era sebo ojjukira nti emabega kaawo Najeera twagitwala emisinde mu kugezaako okulaba kibuga kye ekisinga kinakyo ne tuyita ku Najeera era abo we bali kakati bafumbya miyagi. Naye nga of course nga bwomanyi nti ekibuga kyonna bwe kiba kikula kijja n'ebintu bisoomooza bingiko. So tufunyemu challenge okusingira ddala tuli kakati mu kuteeka amaanyi gaffe mu kasasiro atutawaanya nnyo ngera bw'atawaanya ebibuga ebirala byonna binnamugongo Kasangati. Tulinamu era obumenyi bw'amateeka security ebadde tutawaanyizaamu. Omeya tugenda kubanga tutuukawo naye akulaba yandiyagadde okusooka okumanya Meya Matovu emabegako wonna abadde tawulikika mu byabufuzi by'eggwanga lino Uganda. Tugenda kwogera ku bubbi obuli mu Nansana obugonjodde otya wamu n'ebirala ebiri mu kyalo kino Nansana. Naye twagala tubeera nga tumanya Meya Matovu yali mu nsi ndala mu 2021 n'asalawo nti kaŋŋende mpeereze munnayuganda. Kiki ekyakusikiriza nojja mu byabufuzi by'eggwanga? Neyanziza ekibuuzo ekyo muganda wange. Okusookera ddala nze ebbanga lyange lyonna nalimala ndi mu bitongole biyamba bantu era nze byannakyewa nze
eyali akulira ekitongole kye bayita Ashinaga kyaba Japan era wenjogerera kosi nkyaliyo naye siri direct staff era tuyina abaana abali mu 8 bamulekwa abo betulabirira era njagala okutegeeza abantu baffe bali abalina bamulekwa mu bendo bino lya Nansana titwagguddewo application zaffe twazigudde era abaana tubagalira ddala tulina enteekateeka musinga nnyo kufa ku b'Nansana yesebo kubanga Nansana gye nayagala okuweereza okusookera ddala era tumaze emyaka egisukka 23 nga tuli mu bendo netuweereza abantu baffe n'ekitongole kyashula yesebo kuba emabegako nawulirako nti wali Japan yesebo wali osakira mu Nansana oba wali ku mirimu gyo gyanjawulo Japan eyo nduddeyo ndiyo ng'omutuuze kubanga gye nasomera nembeera nenkolerayo emirimu egy'enjawulo era ninayo ne family Olujapani ate kakati era mmanyi okugamba abaana aba NRM abatwepankirako manyi nze ni musajja wa National Unity Platform nze Kyagulanyi wano e Nansana naye mbagamba bamanyi okutwepankirako ne mbagamba nze pulezidenti wammwe nze gwe tutaalonda gwe tutakkiriza nti yawangula ti buhabulwa n'akakola translation zezi 3 e Japan nga byayogera mbijja mu luzungu nembizza mu Lujapani nenzija mu Lujapani nenziza mu luzungu President Museveni mabegako yagamba nti amwe abanuupu abamukangakanga mba mwagala abeegatteko mujje mumwogereze muteekeko ne kasebo ayinza okubeegattako ekyo kyekibi ekisikire senga okingambira omunauganda mu Lujapani kijja kunyambako nti nyinza oseka naye kijja kuba kituuse kuba ye emboozi gye basinga okwogera ku President Museveni kati twagala abantu bajogereko mu Lujapani abantu boogere mu Lujapani sooke babuuzaako kuba ebyonaddamu bya Museveni ate bijja batawaanya nsaba obambuulizeeko Minasan konchiwa atashimana mae Matogo Joseph Tomoshimas Uganda jindes ima desne koko Uganda de Nansana mura no chisho des dozo yoroshiko negaitashimasu kati meya we manjagala okuddamu zintandikirawo toina wotandikira okoleka naye abalimu manyi bannayuganda gye bali kati babitegedde ye meya we doza ye munnayuganda kisoose okuwulira ng'ayogera olulimi badde siwulira nko munnayuganda ayogera Olujapani mwebali abaana kakati era abeekuusira ddala course kati waliwo n'abalabika okunsinga naye of course nayogera nnyo Olujapani namalayo emyaka gyali mingi naye okudda ku kibuuzo ky'ombuuzizza so eyo gyenva nali nkulira Ashinaga of course ebiseera byange sibaddeewo nnyo naye nga ngezaako okuzza ettafaali 2016 natandika Matovu Foundation omwo mwe nayisiza programu zange endala nga nkizudde of course ffe nga Ashinaga tuli mu baana bamulekwa naye nga nkizudde waliwo obwetaavu obulala netandika tukola ebintu ebiwerako naye central project yaffe gye twatandika nayo nga tujjayo bamaama bano naddala ba single mothers abalina bu business obutono ne tubawa obusente obwo bwe bazza nga temuli magoba okuva ku $3 paka ku $5 ne tuba ate yazali aspect billing nga tubawa access ku credit nga tubawa obusente obwo naye nga ate era buli mwaka tubasomesa business bagimanaginga batya bookkeeping book recording ebintu ebyo byonna biyambyeko era sebo ebyasinga okumpa enkizo kakati yo nenvaayo nenzija mu byobulamu nenzija nensaka ambulance era mikwano gyange abajapani abo bagimpa tugiteeka ku ddwaliro lyaffe erya Nekyafirika eryawo okirira ku municipality eddwaliro liryawo awo tusinzira ne tuweereza mu emergencies ez'obwereere ezekuusa ku kuzaala olubuto olufunye complication then ne accidents ate mu emergency endala zonna oli atuwayo mafuta $6,000 ne tukola town service Kawempe Mulago Lubaga yonna Kiruddu n'abawa $12,000 so eyo nayo ne tubeerayo tuli mu scholarship era sebe newengulaga fayiro yaffe eyo tulina abaana abali mu 207 wenjogerera kakati bwe najja mu ofiisi eno nenkifuula katala buli mwaka tuba n'olusisira lw'ebyenjigiriza tugiyita Scala Expo omwaka oguwedde yali wano amasomero gaffe gonna ne gajja ge tulinamu enteekateeka gajja abantu baffe ne bajja ne beeroboza njagala okutegeeza abantu baffe abatulaba
nti ku mulundi guno tugenda kubeera ku kisaawe ekazo tujja kuba olusisira lunaku 2 nga 13 ne 14 January bwe tugenda okusisiraawo okusobola okulaba nga abantu baffe era bafuna omukisa ogwo ogwenyigira mu nteekateeka. Neyanza kati meya ekirowoozo kijja omaze okukolera munnayuganda basalizo zireese buli kimu kireese ekirowoozo okijjawa ekyokwesimbawo okuweereza nali mpeereza ebbanga lyonna kubanga ne bwe nali e Japan eyo sebo nakulirako Umbrella Association ali president waayo Uganda Japan n'enkulembera Japan era leero nno bw'otuuka e Japan toyogera ku baddugavu basukka basatu nga tonnaba kuleeta linnya lyangaawo. So obuweereza nali mbwagala kuva dda naye lwaki nyingira politics kubanga nalinga ngamba abantu bano nti politics wanjawulo ku bukulembeze obuweereza. Politics wa wano ali ku kye tuyita primary level. Nafuna omukisa nti mu kusoma kwange of course nasomera Japan undergraduate n'engenda e UK n'enkolera masters yange naye emirimu gyange gye ntambudde ensi ezisukka 50 nakizuula nti waliwo ebintu bingi nnyo ebimu nga birina basic ekyamazima bye tusobola okukyusa era mu nsi ze naatambudde nina okukkiriza nti Uganda ekyamazima kyovula ebiseera ebimu njagala kukozesa ekigambo failed state naye abamu nga tukikozesa kinene nnyo olabira ddala nga tukyabula kakati ojja n'otunuulira ebizibu byaffe ebiseera ebisinga byekuusa ku bukulembeze. Najja wano nja kuwa ekyokulabirako nga waliwo eŋŋombo egamba nti politician tokolagana n'abatekiniko kyokka nga tuweerereza wamu bali be bagenda batugamba ffe eyes on hands off local government bwetugamba kakati noga tuyinza kuweereza tutya abantu baffe nga tewali lujegero olwo lugatta offices ate nga zonna zikola decision era kyekyo kyewulira council ziika. So natunuulira ebintu bingi ekyokwesimbawo kyekikolwa ekyobusiru mikwano gyange kyekinaa kye nali nkoze mu byafaayo byange naye nagamba sirina ngeri yonna yakuyingira system. Okusookera ddala sisobola kukolera mwami Museveni ne gavumenti ye ze sikolera Abbi omujapani alina ekintu kyagala amasugu okutambula ng'omuntu oli straight simanyi makoona kakati nali sisobola kukolera gavumenti direct mu mirimu gino egyokuweebwa neŋŋamba nedda kanyingire system ate ku level lwaki kubanga of course tulina obusobozi obusobola okugendako ku level endala naye wano wendowooza nti abantu baffe bwe basinga okututuukirako abantu baffe ebizibu bwe baba nabyo manyi community eri filled in shadows of hopelessness abantu baffe bagwamu dda essuubi ajja wano n'omwembula esinga kubanga nze naggulawo kyobola siri nnyo mu ebyo abantu bange baba NRM baba DP baba n'omuntu bonna eno ofiisi yaabwe naye omuntu ajja n'omulaba nga yaggwamu dda essuubi akusaba emmere ya leero kakati ng'obwongo bwe tebukimanyi nti gwe tolina siggwalina omuwa emmere ey'okulya naye nga tosobola kimunenyeza olina kumuteekateeka. So natunula nga tulina abakulembeze batono muganda wange naye nga bannabyabufuzi bayitirivu era ntera nnyo okwawula munnabyabufuzi n'omukulembeze banjawulo batya munnabyabufuzi alinda kalulu kakajja nti akalulu kako katuuse n'olyoka omulanga ateekawo embeera bw'aba sente tuziyita bandaali n'alyoka azimansa bw'ati n'alyoka abavubuka abalwanyisa ne babakwata ne babasiba tafaayo kubanga ye ekigendererwa kye kyakalulu kajja. Nali sinaba kwesimbawo ssebo nali mmaze okusakira Nansana municipal eno ambulance nnya okuva mu Bajapani nga buli division bagenda giwa ambulance era abakuba enteekateeka baali bannabyabufuzi. Lwaki tolinnya mu mawulire ate nga ovaamu ebigambo ebiwoomu munnayuganda byandyagadde okuwulira? Kakati awo nga sinatuuka mukama wange mbadde sinaba kumalayo kwawula bantu bana babiri munnabyabufuzi oyo abala akalulu kali akaddako ate ye omukulembeze n'abala okulekawo omukululu. Kijja kumpisa bubi nnyo kyenjagala okubeera sinaba kukibeera naye ndowooza nti emyaka gyange gino 5 abannayuganda gye banneesize ne ofiisi eno
nina okubaako ettaffaali lyendekawo nga tebasobola keera nkya kumala geerabira at least nga balina kyebalabirako ne bagamba yo matofu mu kisanja kyeyamala. So kakati awo tulina okusomoozebwa okuddayo ku kibuuzo kyombuuziza lwaki mu mawulire. Amawulire nga limu ekisaanidde nina ebintu bye sitakkiririzaamu era siri musajja mwogezi mulungi kubanga munnabyabufuzi olina okubanga ebigambo in fact ekimu ekikufuula ekiqualifyingisa okubeera munnabyabufuzi kwe kuwumbawumba ebigambo ebirungi ennyo n'obijja n'obisiiga akawoowo nakyo ekisi kiri era abantu bange mbagamba bwe mma njagala okugamba eba kubanga tulina okubaawo wadde kigenda kuba costly walina okubaawo point wetutuuka nga tulina kukola kituufu. So kakati nze amawulire ngabeeramu nga waliwo ensonga nga waliwo ensonga nti ddala ekyamazima nyina okwogerako eri abantu bange. Ebiseera byange ebisinga byonna nakati leero wondabira nva ku meeting aba VHT bange ebiseera byange obwongo bwange bwonna mbufokasinze nnyo wano wansi kukuweereza kuteekawo ettaffaali. So amawulire wano wegajja okunsanga era nga mukama wange bwozze bwe banaalaba ebirungi tosobola kuleeta ambulance n'oleeta kikati nyina kyenzizaako mwenna bannamawulire nja bamalayo mu ggwanga lyonna. Ndeeta meeya w'ekibuga bakiyita Hayamant kati ntandise sister city n'ekibuga ekimu Japan okuleeta tuzimba oluganda mu Nansana yaffe nga bw'ogiraba kati eyo levo gye njitutteko. Ekirala ntwala bagagga bonna banjova abo nakola ddina tugezaako okukola ebintu ebyenjawulo nemba meetinga mbatwala Japan. Kakati ebintu ebyo bwe naabikola bigenda kusika amawulire gajje nemeggano gajje galabe eddala ekyamazima waliwo ettaffaali omuvubuka ono lyateekako lye tulina oba oliawo okuguza ensi tusobola okuba ebyenjawulo. Kyenjagala okutegeeza omuntu ali eyo atulaba n'atuwuliriza nti tugezaako ebbanga lyonna ngezaako okwagala okuzimba Nansana ebeere model city, akabuga akatono akasobola okulabibwako obubuga obulala nti Nabweru Division bwenaaba enoonya pesi kweyina okutambulira esobola okujja n'efuna ebyokulabirako mu Nansana nti Kasangati esobola okufuna ebyokulabirako mu Nansana. So bwentyo bwengezaako okutambula Nansana efuuke ey'enjawulo efuuka at nga tulina kye tusobola okuyigiriza ebibuga kimu bibiri nga omuntu anenya omukulembeze we weri amugamba lwaki tetulinga Nansana exactly neyanza egemeya Nansana ogizeemu ng'erina okusomoozebwa kungi oli bwavaayo n'akubuuza obeera n'omugambira Nansana akugamba kufula ogula kikaaki awo watandikira n'omubuulira kufula n'agamba wadde y'amaanyi naye ate ne bbulooka oziraba oba wansi basema olwanyisiza otya embeera eyo mu Nansana? Era nga bwe natandise nti Nansana ke kabuga akakyasinza okukula kajja n'okusoomoozebwa okwe kumu kukusoomoozebwa kwe tulina. Tubadde ne sport zibadde bbiri embi ennyo saidi eno miruka gyaffe esatu Nabweru South Nabweru North ne Kazo olwo be bayita bakasolo group. Abavubuka abo kati essaawa eno batandise batambula lunyiriri nga bagenda bakuba buli kiramu batandika budde buno nga bukyalaba. Kakati abo tubalina era operations ate mune balinga abazitegeerako tujamu kati era ne bwogenda ku kkubo osangako tukasukamu abasajja baffe twafuna wano kuba polisi tuitemala abantu tebalina bakozi bamala naye batuwa wano amajira gali awo kugumu kati manyi basindika obudde nga buno ne bayitako era bwogenda kukakola nsi oyinza obbasanga okugezaako okulaba nga bayitamu. Ekyokubiri tiimu eyokubiri oba gurupu eyokubiri ebadde wano ku kibulooka abo badde babyakuzi ba busawo abo balokose beekozeemu ekibiina era njagala kugenda bakyalira abadde babbiraawo kyovula bukendedde obwawo omubbi yalokose kakati baagala kwekulaakulanya baagala kuva mu bubbi era ngezaako okupita abantu baffe bonna bali abasobola okukwatirako oba kubazimba bavubuka bano manyi beetaaga ebintu bingi bajje bankwatizeeko abavubuka abo bave mu bubbi. Ekireeso ekisustaininze embeera eno biri ebintu bibiri. Okusookera ddala ffenna abantu twalema okumanya nti security etukwatako. Ku ssaawa ya leero abaana abo bakasolo group we bayita waliwo ababalaba
olinga atudde mu kazigo ke nga alina simu y'amatovu, alina simu ya DPC, alina simu ya OC, n'asirika n'amutunuulira. Era bwe bubbi bw'ekiro babba neighbor owulira osanze waliwo asitudde TV omwesonyiye ekisaawa ezo. So tugezaako kubiriza abantu baffe nti ffenna twenyigiremu era nsiba mbajjukiza tetusobola kukulaakulanya bitundu byaffe nga ffenna tetwenyigiddeemu. Inclusiveness eri key mu kukulaakulanya ebitundu. Ensonga ey'okubiri, tulina wano poliisi eyinza okusobera. Abapoliisi ebiseera ebyo babadde bafuuka babbi. Omanyi nti nno babadde bakuba n'amasimu era nina balikudinga abamu ng'oli bwe bakwata abaana bano abatali babbi ate ne bagira okubata mumaze obbascreeninga mpaayo 5 mpaayo 10 ne bafuuka ekizibu ku poliisi zaffe zino. Kakati ekirala ye tuyina twafuna DPC omukulu kamukamu oba ali mu nsi ki takwata masimu. Leero tubadde ne keesi era tufunye ekikangabwa abatulaba. Waliwo omwana myaka 12 yeetuze. Omwana yafudde kiro saawa 4. Amazima agakatola tumaze kusitula maiti, nze kennyini nsitudde maiti nga ngitwala ku poliisi kabanga ali okujja. Yafudde saawa 4 ngisitudde saawa 5 era ojja kundaba ku mawulire. Anti nze bwe mba mpeereza abantu banze siriiko ebyo bya mmeeya. Nze najja ku mission kuweereza Nansana bwe namala nzireyo e Japan nyinayo obutuuze bwange ngende gye mpummulira naye nyina kiseera kino nga bwendi nyina ebyokukola era byebyo bwe buvunaanyizibwa bwange. Nsitudde maiti nyambadde giraavuzi ne mbagamba kangi batwalire. Okubira DPC takwata simu ye takwatangako masimu. Kakati tuba tunalwanyisa tutya security. Nze chairman wa security mu Nansana Division. Mpite enkiiko omusajja oyo ne station ye bali awo kubanga ye state gundi gye tuyina ye division etwala poliisi zino zonna bu posts bwe tuyina tajjangako mu security meeting oyo gwola. Kakati ne tuba nga tulina okusomoozebwa kw'ekika ekyawaggulu tunalwanyisa tutya obubbi nga tulina abakulu abo abatutwala mu security nga tebali cooperative. neyanzege Meya Matovu gwe tuli naye atujja kubanga tumukomyawo naye agenda kutuwa ekigambo kye ekisembayo mu programu eno ate tujja kumukomyawo ebiwooma bwebityo bwe biggwa oba okyabyagala naye n'obudde bw'omukulembeze tuba tububalira. Ekigambo kye kisembayo eri abantu ab'e Nansana. Okusookera ddala njagala ntegeeze eggwanga lyonna sina Nansana yokka kubanga sebo nze neesimbawo okukulira bammeeya bonna naye akalulu wadde okomawo onoolinyawo ku ddaala n'ogamba kati obwa mmeeya mbuvuddeko nze ku kino. Muganda wange abantu ba Nansana Division bansindika wano ate mpulirirawo emirembe kubanga byenjagala okubaweereza mbiweereza mbikola naye tulina challenge gyenjagala eggwanga litegeere. Museveni kasita twamuwangula ddala mu central n'akyusa system. Local Government Act eno eri very clear. Ensimbi ze bajja baggaddewo abantu bamanyi okugalagala obuduuka bw'abantu obusente obwo zirina kujja essente ku division ne twawulako 50% ne tuwa municipality nekola emirimu gya municipality ng'okukola enguudo ndowooza tulikomawo tuliyawula obuvunaanyizibwa division ekola ki municipality ekola ki kubanga nakyo kitawaanya abantu bakimanyi. So kakati 50% ebayamba okukola ebyo naffe ne tusigaza ssente zino naye tibuhabulwa mu bubbi bwe kyeyakola ng'ayita mu musajja we Kasayija sente baleeta bisystem wano tulina ki iras oli bwajja bamugeneratingira enamba ogenda okusasula mu banka sente zonna zidduka nezigenda mu URA nezikwata nezizza ewa Kasayija n'asiba. Ku ssaawa ya leero tubeerawo nga division y'e Nansana ku musolo abantu gwe basasula ogusukka obukadde 2 buli mwezi ng'abasajja bamaliza tebakomezaawo yadde n'olwataano ne bamala emyezi egi 3 ne bakomyawo obukadde 534 nga muyina deficit ya miliyoni 7. Kasasiro gwe tujja ku kkubo era abantu banneebazeeko sebo nzenze kakyasinze okukikola ate si wano wokka mu central nzenzijako kasasiro ku kkubo okwo kubwereere kuva ku Monday paka Saturday n'abaana abo basasulwa amafuta ago nago agagenda mu mmotoka emmotoka egenda kiteezi nago weegali awo. So tubeera nga tuli vulnerable okuweereza abantu baffe kubanga ensimbi tezikomawo. Njagala okutegeeza abantu baffe banansana n'ebitundu ebitulinaanye nti omusajja ssente azisiba naye naffe tetutudde
njagala okutujjukiza mukulu Kasayija. Manyi Kasayija alina ekizibu kimu, ffe twakula tetumanyi kwogera ku bakulu, tetubayisaamu maaso, naye waliwo omukulu gw'olaba ng'ate yaddadde obuto. Alina eminyafa gino gyafunya, buli munyaafa bwe guti gutegeeza biliyoni ne biliyoni z'obubbi yalabyamu. Agamba nti ekonomi eri busyu n'amala n'agamba nga tewakyali wadde n'ekikulu. Ennyomba gy'ayombamu nga bamugambye okulizayininga ogiraba. Abula kufa bufi kufiira ku muntu. Omusajja oyo akutte ssente za local government azibbye, naye njagala obbabuulira basajja mmwe. Tuli mu kumubulayinga, tumaze okufuna mayors baffe abaliwo. Tujja kutunula mu zikamera zino abantu baffe aba Nansana Division nze mbalage nti omusolo gwammwe gwe muwa tegulina kye gubakolera kubanga batubanja amakubo. Kakati abo bakujjako license 15 18 ku 2 ezo ensimbi zituyambeko naffe okukola kyokwekulaakulanya. Tujja kugoba abantu mu field. Nze ndabula gavumenti ya wakati. So okusomoozebwa okwo njagala abantu baffe bakutegeere, tuweereza ne tuweerereza mu bugumu. Ekintu ekirala kyenyina wano ssebo, obuzibu bw'enjudde abasajja ba gavumenti babbi, sirabanga bubbi bw'abasajja ba gavumenti. Najja wano musolo nga bagenda ssebo, oli agenda bugenzi n'alekayo ennamba y'essimu we bazimba akazimba naga abo bajja mu nkubira essimu ne babba omusolo gwonna ne bagumalayo. Nakati nyina challenge gye nyina wano mukyala na Miro emanyi assistant town clerk, senior assistant town clerk wange basindika abaana mu field. Abaana ne babagamba mugende mu gyo sente, kati nyina sinali abaana bagenda mu field babba sente, abantu bajja wano balaajana. Abo kati nabo ngenda bakolako, naye bw'obalopa mu bakama baabo bano ababeera okumpi bakigira kati ngenda kukwata ntandika abantu baffe okusooka bategeeza nti abo babbi bwe bajja mu field mumanyi kye muba mubakolera. So tulina okusoomoozebwa okwo ogw'obubbi mu field n'obubbi bwa gavumenti ya wakati okuva waggulu, naye tetutudde tujja kubeera nga tukomawo okusobola okulaba nga nkwerekereza. Twali waneeno mu lutuula lwemusembye okuba nalwo ne muyisa enguudo ezigenda okuba nga zikolebwa. Oluguudo luno nzijukira lwaliko olw'Oasis, naye nsaba mu seconds 3 olw'omuziruseeko kakati. Era ndowooza bw'onampa omukisa mukama wange nja kunnyonnyola abantu baffe okubaawulira responsibilities. Nansana Division ekola ki? Nansana municipality ekola ki? Oluguudo olwo lwa municipality si lwa division, kubanga lwa kolansi ffe bajeti zaffe tezikola nguudo zifaanako bwe zito, ziggulawo buno obuguudo bw'olaba kati nga luli ku luyinja kirira wansi awo. Kakati ffe tulina okukola bakiyita light grading, kuwumbawumba kusiba ku mayinja gwemusobodde okusiba kati nga luli ku kisansa ekazo. So projects ezo ziba zanjawulo. Era neewuunya emabegakawo nyina omulenzi gwe ndalaba mu mawulire kyokka ngenda omutulira nga yali deputy mayor wa municipality ng'akutte kamera ali awo agamba tebakoze bali Japaani. Nengamba bannange ng'abawumba tuntu bali mu nsi. Oluguudo luno lumaze emyaka egisukka 3 gw'obadde deputy mayor mu kisanja kiri kakati bakubye akalulu kati ate ojja okola amawulire kuki yasaba onsibulire akolaba ebirungi bikuba byoti. Twatandise nga naye kwegamba tumaliriza nga tetuwayizaamu. Nsaba bakama bange bali eyo okuba tegeeza nti akaseera kabadde katono nnyo, ate nange engeri gye ndwawo nga bwe bagambye okwogera mu kamera bwe nfuna omukisa mmanyi njagala gukozesa, naye nja kudda mmanyi omukulu ajja kunkomyawo. Njagala okujjukiza bannayuganda ffenna gye tuli nti ku ssawo yaleero ffenna tuli bamulekwa. Amanyi nze nakula actually nze siri mulekwa ndi nfuuzi. Bw'ofiirwa abazadde bombi otandika okulaba engeri gye weesiba ekimyu. Uganda yafiirwa abazadde bombi, teyina taata teyina maama. Ku ssaawa ya leero kitegeeza nti ffenna tulina okulafubana okulaba nga tubeerawo mu bulamu. Nsaba okubajjukiza nti obuvunaanyizibwa bw'okuzaakulanya eggwanga lyaffe oba ebitundu byaffe ffenna butukwatirako wamu. So twegatte tulabe butya bwe tugenda okubaweereza
ate n'okusuubira ebitaliyo bwenkuyitako nga sikuwadde mutwalo munnange tonyiigira siri bulungi era nagwo tegubaamu ate nga nagaana abamu era balibadde bali bagamba abalonzi bateeka ku pressure naye bagamba abalonzi bebasinga okutegeera baba basaanisa genda keera enkyoli ezattibwa habulwa olyeyo obukadde 3 awo ne bw'onaaba n'emitwalo 10 ng'ogimu ajja kuba tazaagala so mmanyidde ddala bulungi temumanyi embeera gye tutambuliramu mbasaba tutambulire wamu abantu bange aba Nansana Division mbasuubiza nti najja kubaweereza ofiisi eno yammwe ate njibeeramu bwe mba sigiriimu mba ngenze okusaka naliko Japan ebiseera ebyo era ebibala bya Japan mugenda kubiraba bampadde ambulance endala n'emmeeya agenda tukyalirako kakati olwo nkole ebirumya najeera nagiriinze n'ebigambo ebyo nsanyuse mukama wange okunkyaza Ssaabasajja Kabaka amina agondegondeho Omuteriga oyo ye Meeya Matovu Meeya Nansana Division tujja kumuzza omulundi omulala akadde keeko Mukama Katonda akunkumire tebera benaffe aba Rich Maka Accessories we bali okubaweereza mbere bulungi